The best tune records. Ako side eno tulabe omukulu yatulinze dda. Mwebale kwekuumirako. Kale, balabi ba Mutindo TV mwena tubaniriza okushenze Mutindo Variety, a program bagita the business mind gwe tutunulira emirimu ejenjawulo n'abantu emirimu ejenjawulo gye bakola. Olunaku olwaleero mbaleetedde omulimu abasinga muyinza okubanga mugwewunya naye wotunulira ekifo we tuli osobola okubeera ng'okitegeera. Leero tugatunira omulimu ogw'okusima kaabuyonjo oba giyite toilet. Business mind katuwaye muno omukulu ono akwasaganya ebintu bino tulabe ekisingawo okubeera ekikulu. Nga we mbategeezezza omukulu tusaba obuuze ku balabi ba Mutindo TV. Nange mbalamusizza nnyo balabi ba Mutindo TV. Amanya gange nze Kimanje Peter. Mukulu Kirimanje Peter, omulimu bantu gubannyonnyole gw'okola tusobole okubeera nga tutambulira wamu. Omulimu nsima kaabuyonjo oba toilet. Isibo. Akati tusanyusa okubeera nga tukulaba. Kakati kye tugenda okusookerako ku mulimu gunene ogwa toilet. Abantu sooka obabuulire ogumazeemu bbanga ki? Omulimu gumazeemu emyaka nga 10. Emyaka 10. Isibo. Osima kaabuyonjo. Kakati tusaba abantu obannyonnyole era obatangaaze kaabuyonjo ennungi entuufu omuntu gye yandyagadde okusima noga nti nina kaabuyonjo ebeera mu fuuti mmeka? Kaabuyonjo entuufu ebeera mu fuuti 4. Byongeza ku ddoboozi. Ebeera mu fuuti 4. Wano era fuuti 6 ku 2 wansi ya fuuti 4. Fuuti 6 wano mu kuwanvuwa. Nalo mbizi 2 wansi neka fuuti 4. Kakati buli fuuti olwo baya ssente mmeka omuntu z'abeera ategeka agambe nti ze zino? Fuuti wabanga walungi eba ku mutwalo. Okujjako singa ebese wansi nesanisanga ejjinja awo tudda ku mmeeza nengamu ku kasente sinziira kifo. Kati obulungi gwe obugezesa otya nti wano walungi wano si walungi? Tosobola bulaba okujjako ng'omaze kusima n'okkirira. N'otuuka wansi n'osanga ejjinja kati nga tiwasanze lino. Ekitegeeza waliwo embeera y'okusima n'obaako w'otuuka n'ogaa wano kaabuyonjo tejja gendawo nkumi wano tijja kweyongerayo. Kisoboka. N'osanga ejjinja ng'olwazi nga lw'amaanyi tesobola kweyongerayo. Naye webanga awadde walungi awatambula tisigale fuuti 4. Fuuti 4. Kaka kino gye twasanze omaliriza wano wabisseeko owa kamera gy'atulagako awo. Bannange eyo gye mulaba ye kaabuyonjo yo yabadde wagimaliriza? Nagimaliriza. Yo yabadde fuuti mmeka? Yo yali ya fuuti 4 mu 3. Fuuti 4. Eyo kaabuyonjo gyoyogerako omuntu ejjulira mu bbanga ki? Eyo kaabuyonjo eno fuuti 4 mu 3 esobola okumala ekitono nnyo emyaka 3 n'omusobyo. Gasukka namu. Twali ddala ebbanga ddene emyaka 3 n'osukkamu. Kakati n'ekikulu wano kye twagala okumanya bwe giba nga gibeera emyaka 3 anti waliwo abantu ng'oli alina emizigo. Ate wabaawo emizigo ate kati amanyi nti wagenda okuzimba wabaawo emizigo ono just ewanvuwamukko n'eba fuuti 10 oba 8. Fuuti 10 muno weemuti weemuti neeweza fuuti 10. Kati nebabbi awo neyoka fuuti 4. Neyoka fuuti 4. Waliwo abeera ku mizigo ng'alina obwana abantu bangi emmanju nga wafuuka emmanju eya fuuti 4 era ebeesobola okumumala. Kaabuyonjo eyo bagisimira fuuti 4 ozisimira ebbanga ki kubanga waliwo abantu abeera eyo n'agamba nawo omusimi wa ttooyi ansimira ettooyi yange naye yangamba alina gisimira myezi 2 myezi 3 namumalayo ssente. Akati abantu baagala kumanya omuntu oyo aba teyabba muntu. Fuuti 4 bazisimira bbanga ki? Fuuti 4 ekyo kyagala wiiki 2. Fuuti 4 wiiki 2. Zennaku 14. Waliwo abantu kye batera okugamba nti abakaabuyonjo omuntu abawa ssente oba kale mulwawo okukola emirimu mulinga abatunzi bangoye babyalaani emirimu mulwawo oba oluusi ne mwebulankanya n'otemayo 2,000 n'obula n'otemayo 3,000 n'obula ne weerobooza oluusi wemba mwatandikira kumu n'azimba azimba enju n'agimala nga owa kaabuyonjo tonaba kumaliriza. Kiri kiti ekyo? Ekyo apo kireeta kunsasulayo.
Land road slow singa sinungi kiteya toyo mtato mtabala ku speed bamusasula. Kakati n'ekirala omuntu muwa magezi ki twandibadde kusooka kusima kaabuyonjo oba kusooka kuzimba oba byonna kutambulira wamu? Ekituufu tabale kusima kaabuyonjo kubanga ne n'amateeka begalagira sooka sima toilet. Waliwo enjogera gye bagamba nti omuntu wasooka okusima toyi nga tannazimba emukuba ebisiraani era olusimbu n'enjuteggwa. Kituufu ekyo ku bbanga ery'emyaka 10 ly'omaze mu kusima kaabuyonjo? Si kituufu. Si kituufu kubanga tuzisimyeko ng'oli asooka toyi era nyuma n'atandika ennyuma n'agimaliza bulungi nnyo ng'eri ku speed. Abalina enjogera eyo bagiggya? Enjogera eyo bagamba oli tabira buzina ssente ebigambo by'abantu naye nga tekiriiyo. Kakati mu mirimu emirala ngati kaabuyonjo tujja kutwala nti mulimu gwa bukugu mubaamu ebipimo kupima tulaba abazimbi bakozesa ensuulu lusimanya biriji biki gwe mu kupima kaabuyonjo waneeno mupimisa ki? Wano just pimisa dati kukosa ati watu kwata just kali jambia wanji tata jambia kajaje yogenda ngobanga boti dokira jambia kitiyo ansululu byo weta gwe sima kaabuyonjo ogambye okupima jambia jambia yokana yo no pima no laba kati bana baga ati no kaabuyonjo zigwamu kiba kiri kitya kaabuyonjo kugwamu egeza ngo alisima wagishamya oyina asima nagikyamya nesha obanga weyagiteeka waliwo mukoka amazzi gagakola ki gaveri ngagikubamu awo wennyini awo wetuba tugenda omuntu kifo kye kituufu kitasanye kusimwamu kaabuyonjo wogamba nti wano omuntu kaabuyonjo tesaana utegenda kukolera omuntu ayagala okukimanya awo kaabuyonjo sisinzira kati awo ngaye nga benjogedde nti awo n'okufuba okulaba nga wogitadde tewali mukoka yakola ki ajiyingira butereevu ozira olaba nga weneegenda waliwo mukoka ayingirawo agotema akajegere nala nga amazzi tegagituukako butosi gagasobola okuyita ne gakkirira tegagituukako butosi gikuba. Kitegeeza kyandibadde na kirungi omuntu yenna agenda okuzimba n'ayita omusimi wa kaabuyonjo kakati waliwo abantu abali mu mugotteko lyandibadde ebbanga ki okuva ku kaabuyonjo y'omuntu omulala okudda kaabuyonjo eyiyo okudda kaabuyonjo y'omulala nti katugeze nga we wasimye eyo bbanga kibuwanvu ki bwe wandibuuseewo okudda kaabuyonjo endala? Kaabuyonjo ate fuuti nga 10 okuva ku kaabuyonjo endala okudda ku ndala. Omulimu guno eno ogw'okusima toyi mbadde mmanyi oba simanyi oba kyekituufu gutambula n'okunyulula nga toyi ezijjudde bye bimu oba abanyula baba balala n'abasima balala? Kitegeeza omuntu waba ne kaabuyonjo yejjudde nga yakunyulula talina ayita gwe musimi wa toyi ayita nyulula. Ebbanga ly'omaze mu kusima kaabuyonjo zino ery'emyaka 10 tulina ebintu byetera okuwulira nti oli yadde asima kaabuyonjo nebabuutikira tokisangangako tokiwulirangako? Naye ng'obiraba kiva ku ki? Oli asima nte nemubikka nemubuutikira aba yapimye bubi okuva eno oba kugikyamya nga kiri kyenagambye nga weeri amazzi gakola ki gagikuba ebisegene bigonda amazzi gagiyingira okugwamu. Kakati omaze ogisima awo nga woogibiseeko bulungi awo weerabika agenda okujja ogizimba nga woogisimya awo kati agenda okujja okugizimba awo ateekako buteesi bintu n'atandika kuzimba oba ayina naye engeri gy'abaako engeri kyatereeza? Ajja okugizimba atipeno fuuti 2 n'asima kino kyaku n'asima kyonna kino ekya brown n'atala ku ttaka ly'erimyufu eggumu n'agyetooza bw'ati nga bw'anasima omusingi fuuti 2 n'eri 2 n'agyetooza bw'ati kino ekyago n'akisimako n'atandika ku ttaka kali akamyufu akagumu atandika okukola foundation okuzimba. Kakati tulina engeri gye mulaba ne bazimba kati kino ekinnya ky'oba osimye kye kiba ekya kaabuyonjo zokka tulabako n'ekinaabiro. Ekinaabiro kiba kitundu ku toyi nga baziba buzibi ekyo kinnya oba ekinaabiro bongerayo bongeze eno kiba bbali. Kati no gye wasimye eri fuuti mmeka okudda muli? Okudda bweti ze fuuti 6 bye binnya bimeka olwo? Ebinnya 2. Ebinnya 2.
kitegeeza gy'okoma okwagala ebinnya ebingi n'okwongera eri. Waba tewagenda kumenya awo kiba kikigenda kwongera price. Sira mutoye ku butinko singo banga yagala sitoye esuka futi 6 yagendako emizigo 2 n'aba futi 8 n'aba futi 10 bei kalinyamu kama nga kwene ya futi 6. Kati nga iliwe tugende nti buli futi 4 okukkirira mutwalo nga ogambye nga wantu walungi. Kati muneno we muti wote mubala sente nti buli futi obemu okuwanvu wa oba mukibalira wamu. Tukibalira wamu. Kitegeeza musinga kubala kukkirira. Kukkirira. Kitegeeza omuntu ali yakimanyi nti standard ya toyo okuddawo muti futi 6. Futi 6. Bw'oyagala bw'oyagala owanvu yamu akasente keyongeramuko. Mutindo TV, the best online TV.